Bannayuganda baagala Professor Ssekaggya kw'ossa ne Dictator Amil okuba nti no baddamu okusisinkana ng'obutakkaanya bwabwe babeere ng'ate munnange babuggyawo. Bano ne babagambye babeere nga balabira ku Eddie Kenzo kw'ossa ne Dr. Hamza. Jjukira nti Eddie Kenzo munnange yaziikiddeko Dr. Hamza we yafiiriddwa maama we. Kaakati abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balyoka bagamba nti Dictator Amil kw'ossa ne Professor Ssekaggya nabo balina okuba nti nno basisinkana. Okitegeera, simanyi oba gwe okiwagira oba nedda, naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Dictator Amil oli kyaliwa Edrisa Musuuza Kenzo. Tubadde tusaba Kenzo enkolagana gy'alina ne Dr. Hamza naawe gy'oba obeera ne Professor Ssekaggya. Nze Dawton alipira ebitambula. Musuuza olunaku olwaleero agenze n'aziikirako Dr. Hamza oluvannyuma lw'okufiirwako mami we. Ate guno si gwe gusoose, si gwakubiri nga Kenzo alaga maturity mu ngeri eyo. Tawala na musajja yamutwalira mukazi. Katubadde tusaba ne Dictator Amil oba naawe Ssekaggya Professor mubeerawo nga temwewalana. Kuba ffe mu booluganda ffe brotherhood twagala okubeera kyekimu, bano abakazi tebalina kutwawula. Era Professor Ssekaggya ne Amil tubasaba namwe mukole ekintu kyekimu. Mulage ensi nti oli bwakutwalira omukazi tolina mukyawa. Kale muwala n'abakazi. Ne Amil bw'osanga Ssekaggya mubuuzeeko, Ssekaggya bw'osanga Amil mubuuzeeko, Amil bw'ateeka kashipate mugendeyo mumuwagire, mugende ku hoteli mumuwagire, ne Amil naawe ogendeyo ku mikolo gyabwe ku zi birthday nga bakuzizza. Ensi esobole okubeerawo nga yeeyagala. Kuba kifanaffe kye tulinze. Hey, Dictator Amil akantu katono nnyo sookakola. Oli musajja musiraamu. Naye bakisoboka simanyi. Nga tukyali ku nsonga zezimu, Shadia naye munnange twogera ku Shadia wa Kyagulanyi naye wuuna ayina kyagamba. Baabo toli basangana ku live ngo bali mu kwa kufumbo magezi. Baita wenze nshagadde kye bakoze. Kati kino abakisobolera babalala bali babiri baba bazali. Sakibu ne Diamond basobola. Sakibu asobola. Awo Sakibu ayimirirawo bulungi nnyo. N'akafaananyi ne bakaba mukubanga musanyufu. Tulina sofa abantu bana bokka abategera mu ggwanga tu Uganda. Abasigadde abalowooza kutta. Amiri tusaba tumusisinkane ne Ssekaggya mwewe haaga namwe ebyo tubimalewo. Amiri enkyakyaza Ssekaggya ne mukyala we ku woteri yo bakuwagire. Naawe enkeera otambule ogende waabwe ogula obugaali. Embeera ekakkane so si buli kaseera nti munaabeera mu ndooliito. Bayita ku kyemisana. Oli mufumbi bakubira ejjiiko obagambe enze eno nzaagifumbye. Bayita ku kyemisana. Ekyo mukijjewo kati bani ekyo bakimala ne buba miti nga tegakyali mawulire tugamba twabadde tukisuubira. Anagambye wafuuka musawo Muganda ku mutwe. Bino byenyambadde byabagagga bokka tojja kubitegeera. Naye bannange bannayuganda balemerako. Kaakati ono avuddeyo n'alyoka agamba nti Rema Namakula ku mukolo ogw'okuziika nnyazaala we mbu yabadde yeekozeeko nnyo mbwera munnange mbu okwekolaako kwe mbu kwavudde lwakuba nti nalabika yakitegeddeko mbu Eddie Kenzo yabadde agenda kubaayo. Ane bannayuganda batema omugambo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano ffe tugakuwanga bwe tugafuna. Maama Rema yabadde ng'akimanyi nti Kenzo ajja kuyitirayo ku lumbe gwate munnange yenna akakowekowe ke yakoze kakoma mubiri ne bakubikira Nazaalawo n'ofuna n'amaanyi agagenda otekeka akakowekowe. Ndowooza abadde osigadde kukola makeup ate mujje mpola. Tugenzeeko ewaani, tugenzeeko ewa Prima avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera agambye nti Chosen Becky akyalina omukisa nti akyayagala abantu mbw abantu tebannamudisappointinga naye alinda we banaamulyamu olukwe. Njukira nti Chosen Becky munnange ayina ka gurupu ke era waakola pate gurupu ezo oba abantu baabo babeerawo. Kakati Prima ayina kyagamba wano. Tulaba Chosen Becky akyayagala abantu bw'anaabako
ali kati pate jezigwera nga mwekoze date mwawukanye ono akoze kino oli akoze kiri oli abyebbawo oli aholoza oli kwegamba pate fezi ya pate ogenda ogivaamu mukwa nga gomanyi osanyusa bakyalibo kumba oludde eri nga bagamba wakirabye ennyindo kyonna kyakyawutta kyonna kyeffala kyonna terekiyire nga babe bakuvuma bwewagulidde emmere no n'osasula emmere n'okola decoration bajje beekubya ebifaananyi banyumirwe mumotoka olumala okulya baddayo baseka ogalabye wegeekoza olinaga ogukazi ogwo nagwo gwabba omusajja beba kugeya nga nno gwe sente zakuleeze osasudde bufe osasudde juice osasudde wasoda omutemye embuzi wuyo ddiko byonna ne basooka babirya ne balyoka babirya ne bakukwata video ne bakuzoominga ennyindo ne bagenda mu mmotoka nga bagiraba ne bagenda mu mmotoka nga bagiraba nga bafeeseko nga bagamba akiraba nno bannange kyabaki kyona kyesiba ku musajja omusajja bwedde omulaba nga yenna tayagala nga kimukaka omusajja olaba wedda akyejjako ne bbaawo mwalabira kakwano ko akakula akawato gwe nonno ozadde tonneewummuza weetalaatala mufo ky'okwenyiga olubuto luddeyo oddewo buto omusajja oba omanyi ofiirira musajja mbu omusajja omusanyusa kumbe ye gy'okoma okukyaza abantu ng'alaba kakwano kaakawato. Pastor Wilson Bugembe wuno avuddeyo ne yeetondera Bobi Wine oba yeetondedde President wa NUP. Lwaki amwetondedde akatambi kaakano? Tondera ow'ekitiibwa Bobi Wine kubanga nabaddeeyo Mr. President NUP kwetondera nabaddeeyo President mu studio kano bona akalaba nga ndi ne best boy naye bwe nabaddeyo nenzijukira olugero lwange neŋŋamba naye bantu bameka balina obujulizi nga tebavaayo mukama nakukolera ekintu n'okimanyiira zinetandika okugamba oli eyaliko omwavu vaayo ojulire gwe yaliko omunaku vaayo otende nga nje kugamba bantu ate nentukaninga gwe yalumwa ku nvunza vaayo ojulire gwe baamenya omutima vaayo otende eyasulako ebweru vaayo otende nga guddamu nti vaayo otende. Naye Mr. President Bobi nkwetondera wakati mu vibe nempulira ekigambo ekiŋŋamba tibatukasuka kulaalira naye twajja na Katonda baatuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga. Nze nenyongerako mu kifo twajja na birimba zenga twajja na Katonda nenyongerako baatukolimira kufiirayo naye yeebazibwe Katonda. Kwegamba kati neetonda ki okuyimba ebigambo by'omukulu nga simusabye era bonna babiwulidde sonyiwa busonyi kuba ngenda bifulumiza Uganda eno yonna buli agamba nti nze najja na Katonda ebigambo ebyo ngenda kubiddamu neetonze. Ensonga za tengetenge tezinagwa. Jukira nti Bruno K yavuddeyo nalyo kagamba nti kati aba Black Magic be balina obuzibu okitegeera. Naye munnange ono avuddeyo n'abaako byannyonnyola era n'agamba nti yaba Black Magic be baamuyamba mbu manager bayagala okuyita mu musajja ono eyo kumuyita emabega mbu ate babeere nga bamubba naye mbu ye yakola saawundi eyo eya tengetenge. Katubeere nga tukuwa akatambi kano abeere nga abinnyonnyola. Mami Bruno K nkulabyeko mu ka video ng'ogamba nti onnoonya. Sebo gw'onoonya yenze Boy Blaze wa bulijjo tommanyi.
Embadde nsaba omulundi omulala nga tunaba kwogera bigambo bingi Mr. Bruno osooka okakase mu bigambo by'oyogera. Manager wa Tengetenge gwe muyita Michael twali tukolagana. Bwe yayina ekirooto ky'otandika foundations already nali nkolera foundations nga nkola ne Masaka Kids, Smash Talent Kids, Wakiso Dance Kids, Dream Hardison n'abaana abali abasereba ku TikTok, Queen Celine nga mukoledde ennyimbo muli Celebrate. Ne mugamba Michael tusobola okukola ku kyalo kuno ekanyanya kwe tukulidde oba naawe kw'obadde ng'ozungira oba k'okulidde. Woloka Foundation bakayita Zion Kids Africa. Badde nsaba leetanga Tengetenge ne buno obwana bakolenga wamu nga tukolagana. Nga jjanga ne tushootinga video nazo nzirina ngenda zibawa. Time neetuuka ne mugamba kino tekimala. Omwana otunula mu kamera n'akanula amaaso teguggwa kye tulina okukola nze kanjiye. Ne ngenda mu studio ne ngamba muganda wange bayita Bossman World producer. Ne mugamba nyina akayimba kenjagala tukole. Rhythm yaako etambula bweti ne bwejagala kabere Afrobeat na yadduka. Nagamba okay, ojja leeta omuntu ayimbe. Nendeeta akaana mu Zion Kids ne kayimba tempo ne melody kali kajimanyi ngiri gye babeeranga bonna Tengetenge nga bagiyimba so the tempo yali nyangu. Ne kubira ekiro Michael ne kugamba nkoze akayimba nandiyagadde ojje tukashootinge. Ne nkusindikira wave ne demo. Ne nkusindikira ne poster Michael agimanyi. Poster yasooka yaliko Rango n'obwana bwa Zion Kids. Nangamba eyo engeri gyo distributing nze gye ngenda okufulumya ku social media wembula yinza kiraba obubi ngeri gye mbeera ewuwe ate gye nkulidde ewuwe nti era ako Wembulemo Foundation eyo poster yakubiri gye namuwa ne mugamba ebyo byammwe naye nze nyina ya Zion gye ngenda oteekayo kuba bemanyi. Najja ne tushootinga oluyimba. Endagaano wakati wange ne Michael na mugamba luno oluyimba bwe ruhiitinga nsaba luyamba abaana bano naawe ne Rango Tengetenge ngeri gy'atasoma tulabe kye tusobola oyiiya. Ne kugamba akwegayiridde tukolagane promoting abaana bano. Kyatuuka ekiseera mukulu Michael tokwata ssimu zange lw'okutta obeera bize nnyo tokyalina budde bujja kukola n'abaana ng'ate endagaano wali ogimanyi. Nga olw'okubira essimu olumu lw'okwata ngamba nakubba. Ne nkusindikiranga screenshots eza dito gye nali nkosezza okudistributinga. Ne ntuuka time olw'okuba nali njagala nnyo gye tukole bambi osigale onyambeko tupromotinga obwana buno. Ne nkuwa ne personal email yange ey'oku dito. Kye mwakola mmwe ne banno ne mugenda mu studio zammwe ne mukola biversion byammwe. Akaunti yange ya dito ne mugikuba ne mukola take down ne mugirope ne mugana nakosa bots account ne bagibaninga. Cedric Singleton bannaayi saamuguza luyimba. Ekyamazima nze nganze yannyamba. Cedric Singleton nanyini Black Market Records awulira taaga ya Bossman mu kayimba bw'oli akayimba Tengetenge kalimu Bossman turn around mind gamukubira. Bossman amugamba kuyo Boy Blaze yenyini luyimba. Ngambuuza oluyimba we bali wakoze oluyimba olulungi ne mugamba Mr. Cedric nkwegayirira onyambe oluyimba akaunti yange bagibaninga oluyimba ne balutekinga down ba Michael. Mr. Cedric nangamba bw'oba omanyi ng'okakasa nti oluyimba lulwo nsindikire ebintu bino wammanga. Wave, MP3, data w'oluyimba, amaloboozi, date byonna bukwate video byonna binsindikire ne mbimusindikira. Yali talina mu ggwanga. Black Market Records Mr. Cedric yannyamba okuzza oluyimba. Michael okunnoonya yamala tegeera nti bannaayo oluyimba kati nyina strong copyright of the song kwe kunnoonya. Mwannoonyeza mbutushootinge video waliwo omuvubuka gwe bayita Ozzy Visuals yali akwata Alien Skin videos ankubira
angamba nandiyagadde tushootinga video eno naye gwe ne Michael temukwatagana mulinawo obukuubagano naye ensaba tuteese kamba we 40 Michael batwale 60 ne mugamba sikinaako buzibu tukole oluyimba naye ensaba obwana bwa Zion Kids bubeere mu video Michael yenga agamba Wembulemu Foundations abaana be balina okubeera mu video ne ngamba Ozi yamanyi Michael time neetuuka ngaze nabata nemba baba bagamba nti oluyimba lwabwe nabo baleete proof yaabwe bandage oluyimba baalujjawa Cedric Singleton naye naatuuka nga yagala shootinga video n'aleeta endagaano ne bamugamba muzina endagaano z'enfu bo bandiyagadde mu ndagaano mubeemu taata maama Wembule Michael ne Tengetenga abantu 5 be balina okufuna mu project eyo nze gye nakola ssebo mpeka abantu 5 n'abataaliwo nenga Mr. Cedric abo baleke Black Market okubeewubako n'empapula neereeta omulimu ogwasooka ogwa Hollywood ne mugukuba n'omupya ogubadde guzze ogwa FIFA ne mugukuba ne mugamba lwaki tobeesonyiwa Michael bw'oba omanyidde oluyimba lwammwe ng'okakasa nti lwammwe nze sibalinaako obuzibu data wange mulina proof yange njirina nammwe muleete eyammwe engeri gye wanneefuulira n'otadda kutuukiriza gwe wali oyagala nkere ku makya nkuwa amaanyi gange entuuyo zange mugende mulye deni ssebo zesigale eno nga nkaaba nga naawe bw'olaba bwe babadde bakuggyako za akawunti ng'okaaba ng'ogamba maanyiko nange yagenda mu studio ne bossiman ne tukuba eŋŋoma ne tuyimbisa obwana gomanyi omwana omuto bwamenya mu kuyimba wali oyimbisizaako omwana n'enkuwa oluyimba ng'olutambuliddeko amawanga olufunyeemu fame n'endorsements ozifunye kati nze wandiyagadde nfunemu ki ommanja ki nakuliira ki Tengetenga abantu kye batamanyi okufuuka famous Michael nakwata sente zange n'ensasula bakilipa ab'e Nigeria bw'oba ojjukira Tengetenga okutrendinga teyatrendingira wano bakilipa ab'e Nigeria be basooka omutrendingisa era ne Tengetenga okugwakwe bakilipa ab'e Nigeria be baamusuula nakkubira essimu ne nkugamba Michael project gye twakola ya Tengetenga omwana brand ejja kufa buuza taata wa Tengetenge kuba nakugamba omuyimbi yagende ewa Tengetenge ekiro ne manager yali ani eyamugamba ebigambo batuuka okuggyako omwana ngendo ogenda mu WhatsApp y'aba clippers nga baabasasudde bagambe Tengetenge yafa kati nzo nenyaki omanja ki nakola ki oluyimba lwe mumanja luyimba ki oluyimba lwe nali nkoze tukole ne weefuula ze wali oyagala nsigale ntya ssebo mu mateeka nze nnyini luyimba Tengetenge yali vixen ku luyimba ne nali nsazeewo tukolagane mu mmanja ki nendeeta endagaano tukolagane nze sobola gabana oba sobola kukola abataaliwo bawembule taata maama mbundye nabo tebaaliyo nga tuyiiya tebaaliyo nga tushootinga tebaaliyo nga nsasula ba clippers ba promoting Tengetenge toyina kyomanja ate togamba Tengetenge ye hiti yokka gye nkoze nakola Habibi ebadde Barcelona ba Masaka Kids last year ne baposing omupiira ne bayimba nyimba nnya ziri mu Netflix documentaries kati togamba nti twakubba tetuyina kye twakubba twakola gwe wava ku mulamwa wanneefuulira it is okay bw'oba oyina proof y'oluyimba leeta nze wendi nange nnyina eyange tobuzaabuza temuyina kye mu mmanja sente z'omwana mmwe mumanyi engeri gye mwazirya n'oluko lw'okusuula Tengetenge olwasooka nalukugamba ne luno lukwe lwakubiri kati tommanja neesonyiwa nga bwe nakwesonyiwa sikunoonyangako sibasabangako tuddemu natukako time nengamba waye Mr. Cedric nalemerako tukolagane nenkugamba album gye nakolera Tengetenge kye kiseera tugite
n'ondaga nti okyali waggulu kati neerabira genda mu mateeka leta proof yo nyina eyange toyina ky'ommanja oluyimba mwalutekinga down musajja nanyamba simulinaako obuzibu mwami Bruno Kebo oba olina obuzibu ne Mr. Cedric bugwo naye to me personally I have no issue with him mwebaza black market njebaza sijinaako obuzibu tenzibangako terinziba byensaini ngambi manyi byenkola mbimanyi business njimanyi ya byonna Michael letter proof kyekyoka twakubba ki twatwala ki Prima avuddeyo n'alyoka agamba nti nno wadde bannayuganda muli mu kupika mbu mwagala Fik Fameka kw'ossa ne Spice Diana babeere nga baagalana oba ebeere kapo mbu nedda ye ku ye tebimunyumira mbu tebanyumaako wadde naye era ono avuddeyo munnaye n'alyoka abotola ebyama n'alyoka agamba nti Spice Diana mbu ne Lydia Jasmine mbu Lydia Jasmine munnange yayagalako ku Fiki naye mbu yayagalako ku Fik Fameka si byaffe katubeere ng'ate tubikuwa bulungi. Spice. Fik and Spice is you people. First of all, you are forcing the couple. I don't think they are a couple. Ka couple mukapise ka agana. Aka couple titwakasiima. Aka couple kali kasobola kukola nga bakyali bato. Mujjukira dda Fik we beeyagaliranga ne Spice awo. Balakenda bali ebeerya n'okwerya edda nga Fik tannagejja kufuuka nga bataata b'abaana nga Spice naye akyali mutoototo baali banyuma naye kati obalaba buli omu alwanya entalo ze buli omu atya ekisa okumula byakusika mugwa byakwebbirira kwegamba nedda no stop it. It is not worth it. It is not even fun guys. Tebanyuma jadde bannange tebanyuma bannange tebanyumira yadde baali basobola kunyuma luli kati nze kamabuulire ekituufu Fik ne Spice singa beeyagala edda singa banyuma Fik weyagalira Lydia mujjukira Fik ne Lydia beeyagala Lydia alyoke yeekyawe ne Spice awo baali basobola okunyuma naye kati buli omu ng'alina entalo z'abaali bambi temubakaka kubanga tebinyuma tebanyuma bonna Fik yeetaga akawala akali international bambi kamu akali spiri akato naye yeetaga omusajja we naye omulala bonga kapu tebakirowoozaako kuba tebanyuma n'amawulire tebinyuma tebagakola nagakola kubanga nze sisaakuddeawo nembalaba mbu baabo kapu tebanyuma baali bajja nyuma luli eri naye kati nga bakaddi ama temukoowa naye nga bala mu local government yagiyigirawo ow'ebivulu nti gatugwokwasiza district zonna mu Uganda yalina ozirabirira alabirire municipalities alabirire obumanyirivu tabulina magezi yali abulina lwakuba yakola empisa emi n'aleeta ennongooseza mu constitution okugyawo age limit naye balamu omulaba nga byakuzanyirira is just immobilize abadde atambula bw'ati gwe baalitadde mu nammere mupya ye nyini singa oleese nammere noga nti omutaddeko omuntu omulala obumanyirivu naye aleese babiri omu talina bumanyirivu omulala mupya ekyetagamu akadde okuyiga ebintu byazze okukola. So cabinet bwenjitunuulira yonna wamu njagala bannayuganda bamanyi nti cabinet erondebwa kutuukiriza biruubirira byammwe kubajjawe muli abali mu bwavu kubanga buli mwaka gavumenti ebasolozaamu trillioni eziwera 30 nga zeeza okukyusa obulamu bwammwe nomugitwale nga kampani nti kati bano be bakozi Museveni be yalonze abagenda okukola mu kampani yammwe ntera nnyo ogamba abantu nti nze bwomba okulonda cabinet kinyanguyira buli muntu atasobola kufuna mulimu mu kitongole kyabwa nannyini simuwa ng'oyo tasobola agendamu MTN Airtel wawa ne bamuwa omulimu abo sibateeka mu cabinet naye mulimu bolanga tebasaanidde kubanga abalala myaka golaba ne insurance medical insurance abakadde teziba insuring kuba abafuuka bazibu obiserayo ebisinga babimala mu malwaliro okusinga mu office kati ne Museveni ensonyi zimukwata
ngeri gyakadde ayagala waali wabeere nga waliwo abakadde abamubugiriza aleke kulabika ndi mukadde nnyo kyovula alina okubawo nekiyonga abeerewo ne kamuntu abeerewo ne kadaga abeerewo alabike nti si mukadde ekibato mu butime naye aba beetaaga kuwumula nitubeebaza nti baneemwebala okuweereza Uganda. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.